Reggae obusatu. Kino kye kiseera evening drive kyekutuusizako akava mu ddwaniro. Emiranga, emizinga, okussaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. Kino kye kiseera evening drive kyekutuusizako akava mu ddwaniro. Emiranga, emizinga, okussaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. Kale mukulikeyo wa Kevin Skyler abadde wano mu studio za NBS FM. Mukulikeyo mu buswawa zaffe zonna eziwedde. Tujja bebaza tubagamba mwanyi okuwuliza NBS ku ddakiika zino 6 ezise ku 12 zakawungeezi. Bwe tujjidde wano ku mpewo ng'abaana abakafa bali 1,115. Ate abawukanyiziddwa ne bazadde baabwe bali 1,107. Agwanisa ofuluma. Kakati waddewo okwekalakaasa okw'amaanyi eri mu Lebanon ya Palestina bagambye abagenzi okukima obudamu nti United Nations Refugee and Works Agency UNRWA okujisala sente amawanga aga Bulaaya n'Amerika. Kino kiraga nti ensi etandise okutunula kyamuli era bagamba nti abantu bangi abagenda okweyongera okufa enjala n'obwavu. Wabula nga yo Israeli ekyalemeddeko n'okugenda mu maaso nga bakuba zibbomu mu bitundu ebisinga ebyenjawulo mu ggwanga erya Palestine okusinga ddala mu bitundu eby'e Gaza ewali abasajja abakambe aba Hamas. Tuba tukyali awo Amerika n'erabula Iran kubanga Iran ebadde ekozesa abalumbaganyi okuva mu Lebanon n'abalumbaganyi okuva mu Yemen mbantegeeza ba Youth ne Hezbollah ogenda okutta Abamerika okono kwotadde n'okutawaanya emmeeri esaabaza ebyamaguzi mu Red Sea. President Joe Biden agambye tagenda kukkiriza jjoogo lya Iran era Iran egenda kisasulira. Wabula okusinziira ku Supreme Leader Ayatollah leero mu kujjuma awadde obubaka n'agamba ejjoogo n'okutiisatiisa eby'Amerika byakoma dda. Ndowooza obawulira abasajja abo. Ayatollah Khamenei Supreme Leader agambye ejjoogo ly'Amerika okutiisatiisa n'ebisigadde byakoma. Era obubaka bwagambye nti ekitta abantu ekigenda mu Palestine ensi yonna yalibadde ekivumirira. Kati mu ssaza lya Amerika erya Michigan abamu ku bawa Joe Biden akalulu basiraamu bali eyo n'Abawarabu bavuddeyo ne beekalakaasa nga bagamba nti Amerika erekerawo okuvujjirira ensimbi Isirairi ezeeyambisibwa ate okuba Palestina. Era balabudde Joe Biden ne bamugamba nti obululu bwabwe bagenda bbuwa Trump okusinzira bw'abadde ayisaamu ensonga eza Palestine ne Isirairi. Bo nga bagamba nti ekiseera wabeerewo okussa wansi ebyokulwanisa emirembe gitojjere. Tuba tukyali awo abasajja ba Hezbollah nabo ne bavaayo ne bagamba bajja kuyambako aba Hamas paka nga bamaze okulangirira mu butongole United Nations nti eggwanga erya Palestine likyetwala
bave mu nsonga ez'okugamba nti Israeli yejja okubanga yetambuza ensonga eza Palestine. Awo nno bwe tuyimiridde ku nsonga z'abasajja abo aba Israeli n'Abapalestina, naye nga bye bikompola bikyesooza okusingira ddala mu Khan Yunis ewafuuse ettambiro lyennyini, era nga bagambye ogendeko mu Khan Yunis ebizimbe byagwa ku bantu olunaku lwabadde lwajjo, era nga abantu abasukka mu 10 babajjeeyo nga bataawa, ate bagamba nti emirambo mingi ezikyali mu bizimbe olwa Israeli okubanga ebadde ekasuka nga zibbomu yo nga yekwasa ne ba Hamas bekweka mu bizimbe ebyo naddala wansi waabyo, olwo nno ne baliko okukola obulumbaganyi ku Israeli. So ag'omu ddwaniro awo sayirizaawo wegale ku bbalaza nja batolako mu Bunyagwanda oba mu Rwanda n'ekyebulundi, kubanga nakyo kitandise okutokotera ddala, era nga bakomando abalundi balengeddwako nga bali mu drills oba tugambe nga bayisaamu obukodyo, naye nga jjukira nti pulezidenti waabwe bali bamuliddewo awo. Waliwo ensi mu East Africa wano gye sijja kwogera eyagenda okutaasa embeera, ate ensi eyo omusajja akulembera Rwanda kigambibwa era bwe kiri ti ensi eyo yagibeerangamu era nga banywanyi be yadde olumu bafunamuko obutakkaana naye ng'ekinusi kiri kisigalawo ekiri. So tulinze tulabe Abanyagwanda bano n'Abalundi engeri gye baneetwala. Mukyuka ne mu Burundi waliyo Abanyarwanda, ekyo mulina okuba nga mutegeera. Mu Tanzania Abalwanda abamu Magufuli yabagoba, bali mu miliyoni kumpi, n'abagaba baddeyo ewaabwe e Rwanda. Era kigambibwa mbu abamu bajja mu nsi emu ya East Africa era balina n'erinnya eddala lye baabawa wano mu East Africa, naye tetujja bigendamu nnyo ebyo byabwe. Ngenda kutuula wansi ntandika okumanya baani abakomandinga olutalo kati, abalulimu wakati, Kagame agambye atya, Shekedi agamba ki, abasaddaka basse bameka, n'aba M23 bafudde bameka. So ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwa March abasajja bano batandika ebikwekweto ebyenjawulo, era Rockie Joe yabadde abayisayisaamuko M23 movement oba the March 23 movement gye bayita M23. Ebiseera ebimu bagita Congolese Revolutionary Army, olumu bagiyita eno kibiina kyabayeekera okusinziira ku Congo, era nga abasingamu batuusi nga kiri mu buvanjuba obw'e Congo era mu province eya Kivu. Era omukulembeze twabagambye ddala kati omukulembeze akitambuza bamwita Bertrand Bisimwa. Bertrand Bisimwa yakitambuza, naye ate Sultani Makenga oyo nno ye military chief yasinga okikwatamu awo mu byamagye. So kati awo Jean Mary Runiga yali akikwatamu kaawo. So bali active mu Congo omwo mbakubira. Batandika April nga 4 2012 okutandika okutigomya. So batambudde mu Kivu conflict bagibaddemu, baluma mu 2022 bali bakambwe, era tension eriwo wakati wa Congo ne Rwanda eva ku basajja bano aba M23. Mu saizi bali nga 15,500 abo bakyatambulira. Kakati twatambulako count noonyereza bano abasajja baava ku magye ga Congo ne beekolera ejje lyabwe.
kakati bwe tutunuulira abagifandinga ensi ezimu ziraga nti Uganda ne Rwanda bw'oba wategerezza wano bulungi abasajja baga nti Uganda ne Rwanda be banywanyi ba M23 so naye buli omu aga nti kintu ekyo tukireke kati M23 erwanirira ki kakati bwe kibaetaaga ddembe lya buntu demokrasi okubanga bakkirizibwa abatuusi abali awo kubanga beetaba mu by'okulonda eddembe lyabwe okuyisibwamu ekitiibwa n'obukulembeze obulungi era bazibagamba pulezidenti abaddeko nti abali tebayisa bulungi era mu 2010 bagamba Kabila yabba akalulu naye bagamba bababuuza abakongo bababuuza mwaboogera mwogera nga baani who are you mwavaawa temulina bakongo nga mwogerera nnyo eby'ekkongo so awava obuzibu awo muli Banyarwanda lwaki mwogerera